okwefuula bannange okwefuula tugenda kwogera ku kwefuula abantu bannange beefuula era abantu bagenda embula okwefuula kufuusa okwefuula naye abantu abamu tuyiga abantu betukolagana nabo tuzze tugamba nti gavumenti eno si nnyangu gavumenti essaawa yonna ekwefuulira azilonga zitova mu famire y'abana abasajja bajja kukwefuulira okulayira kwandaza ebintu bingi obadde okimanyi nti nankulummandwa mbeera ntegeezaani sipiika Anita Among ebbanga lyatumanyiiridde mu ntebe omwo leti baganda get no vote. There will never be any opposition. Azayogeza maanyi obulamu bwe bwonna muzze mu mulaba. Simanyi we swallowed up the opposition. Biro nno nnabyogera. Asanyuse Museveni. Asanyusa abasajja ba Bushmen abatalina mutima. Nga bajja balina gurupu nnene n'abamu baba promising ebifa abamu battabatte. Omunyago gw'abafuukira omunyago abamu ne wagamala mu biposition ezimu si bangu bakubanga obajjamu. Abasajja abasinga okubeera abazibu abeefuula jona luli ng'ate ggwe kennyini sipiika Anita Among wandibadde oyigira ku bakama bo abantu abakomentalinga ng'ebeefuulira Rebecca Kadaga. Nalabye Rebecca Kadaga ng'ajja mu kulayira mu Katonda muggulu ng'omukazi alinga abulako kikuba mukono. Omukazi oba bamuwa butwa, omukazi oba battamutte, omukazi oba bamuloga, omukazi alinga kati omusimbi wa mulinga. Ebitabo bye yasoma ebitiibwa bye yalina maama Kadaga. But the moment Kadaga we yavaayo n'abeera ng'asekeeterera Abannayuganda Mugabe ayamba yakola statement emu n'eŋŋamba onaawedde. Yagamba mbu singa teyali Museveni teyandikomyewo ku kisanja bwe yamuyamba kutogikwatako n'eŋŋamba agambye eki n'ayogera n'agamba singa teyali Museveni teyandikomyewo naye nga byayogera ebyo ebintu abitegera kuba n'abasajja abatemu. Today Rebecca Kadaga ajja mu bantu ba NRM nga takyajyayo. Today Rebecca Kadaga yetagana kusindika busindisi bw'olaba ku mbeera ye engeri gy'ayimiriddemu ebyobulamu bwe biyimiridde amaziga gakuyitamu. Yatambulanga n'obugombe ng'ali mu position Anita Among gy'alimu. Ebitiibwa yalina ebitiibwa twamukubiranga enduulu yali musaale nnyo mu NRM. Olwaleero luno bambi ne wagenda kulaba Museveni ng'alayira Yesu we wannagamba sinti nabeera muyite nnyo nti ne waba tazze her presence is not even recognized ne wabeerawo nga kitegeeza ne waba tazze gavumenti kibiina kyabwe kigenda mu maaso. Kati ate oyo yandibadde ekyokulabirako nga tonnajooga Bannayuganda. Rebecca namanya Anita Among Kadaga yandibadde ekyokulabirako ekyo ky'oyindibadde osinziirako okulaba n'ogamba bano abasajja beefuula. I don't know why mufuna ebifo ebyo mufuukira ddala engo. Anita Among yagala vuga Rolls Royce. Wawulidde mutabani w'omukulu we yayogedde statement eyo y'emmotoka. Yagambye situla nkwa mu Rolls Royce. Kitange tagituulangamu oyagala gituulamu. Naye nga by'obakoledde bye bingi ng'okwata amateeka n'ogagira kifuula nnenge ng'obbayamba n'obayisizaawo ebyabe mu paaliyamenti obayambye bingi. Actually osaana ne Rolls Royce mu butuufu ogisaana kuba by'obakoledde bye bingi Anita Among. Naye sometimes muyokya nnyo n'ogamba nze Anita Among yambadde ekiteeteeyi kya miliyoni 3 yambadde ekiteeteeyi kwegamba tusiiba mu gavumenti tugamba nti nno sente y'omuwi w'omusolo bagitwala. Naye gwe kennyini ovaayo ekibiina kyo oli mu kyokesa nga we want to explain extravagantly. Ebyo Museveni tabyagalirako ddala oba omwokesa because these men want to steal in silence. Nga kuddiramu Anita Among. Museveni wants to steal in silence. Gwe buli w'ovaayo n'obeera nga oyogera nnyo oyatuka obugambo obwatuka obalagawo much you spend oyagala Rolls Royce olaga ennyumba yo. Ebyo Museveni oba omuwadde omwaganya okusamba ebbali. This is why mutabani yagambye oyagala vuga Rolls Royce gy'oli gwe sipiika yegge yakasookawo Rolls Royce ya biliyoni 3 ate ng'ozirina zirina ku akawunti zisinga nako. Naye bagamba munoonya Museveni waafiira
kuba kyemmanyi oba mu mateeka agamu omukulembeze singa abaafa sipiika atwala mu kentebe naawe ofuuke ng'ono omukyala w'e Tanzania singa Museveni afiira nofuuka nga mukyala w'e Tanzania ne tufuna pulezidenti omukazi oza tebakimanyi bwe naawe position gy'olimu oli namba 2 anytime from now osobola owagama ne bagamba bagala ti Rolls Royce kati ate gwe nojja ku bukulembeze Anita Among oyinza onyunyuta Uganda mwaka gumu Uganda basigazamu just ettaka gwe nojja ku bukulembeze Anita Among ku ngeri gy'olimangamu ne lifestyle yo engeri gy'ospendingamu singa Uganda yasigaza just ettaka nansiko osobola ojjunyunyuuta naffe n'okyunyunyuuta omusaayi gwaffe na buli busombe bwonna n'owulya ng'olinga vampire nze nakutidde naye abantu beefuula Anita walabe kati essaawa zino nakulabye oli ku mwana w'omukulembeze wettotolako ku byemmotoka nakulabye nga wettotolako ku byemmotoka naye nga taagala kumanya olwo bakukozesezza bakusudde ng'atunuulira ddala taagala kumanya naye nga wennyonnyolako wali omanyi oyinza ottuuka awo ewa Museveni olugi lubadde luggule kati bayingidde ekisaanyi ekirala gomanyi bateesa mu kiddako bakozesa bukozesa kati njagala ataasoma osooka otunule wano bano abaasoma abayamba okukola emirimu gyabwe nabo babeefuulira ate gwe ataasoma presidential advisor ne muyimbi wa NRM ngola kantu nyambadde suuti bano sooka obatunuulire bali mu kwefuulira abantu abaasoma abayambe n'ottafuta amateeka ba Anita Among naye gwe ng'okola kantu li YouTube okubye suuti kasukumba ogenze kulayira lipazo oyambadde akasuuti wenoogo ozimbagatanya olinga empeke ya kapisombo ogenze kulayira fulufiga mwanyinaze bano sooka obawulirize bano beefuula omukazi yeegayiridde omwana w'omukulu abiwulira bamwefuulidde ekirango ne kiyita nti basazaamu byonna bye bapromisinga Anita Among olwo beefudde ne mu bitiibwa bazze publicly wulira nti chairman wa Patriotic League of Uganda General Muhoozi Kainerugaba azeemu okulungamya bupya nti Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa speaker oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu era tekikyalinga bwe kyali ensonga eyokubiri obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza abaka ba palamenti bonna kulindirira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa era General Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo bano beefuula obawulire bamwefuulidde bamutegeeza nti anytime from now kyokka n'amumyuka yennyini ali mu kwetonda namulabekoko Kadina Tayewa ngene Tayewa ali mu kwogera ku musajja alina omusajja amugamba taata bw'ogoba olinze bambi ndowooza ng'omusajja amuwuliriza ayogera omusajja amubadala alinga amukuba kabooli Museveni yatunudde n'eri tayagala kumanya ono yennyonnyolako bwe muyita bwe mugoba Anita Among bannange mu ndowoozeeko temungoba abasajja babakozesa Tayewa mali manyi temukwatwako kati bamaze okulayira ensi kati yagifuga mu bukyamu kuba yabba bubbi bwe mwakikkiriza kati atandise okubalaga kkala z'entuufu ne musuuza bamwefuulidde Nyamutoolo ng'akwata Kenzo ng'amutwala ku mikolo gy'abasajja you see Kenzo baba bakukubye jjeeke omusango ngusalira Nyamutoolo abantu bonna babadde n'abakazi babadde bagezi n'abakazi baabwe naye olw'okuba omukazi yakugamba nti kati ennaku zino ayagala kubeekerawo wakuteeka ng'osukulume ku balala akwokesa wandisigadde ne bamati nibbeta ng'olya mmamba akwambazza emigundi ku mitwe mwogeze ng'omusajja omuyisiraamu ow'ekitiibwa okutuuka wali nga bakukuba jjeeke ye kennyini alina kwennyonnyolako nti ono bba wange kuba bino ebintu tebaayise mbu nno omwami n'omukyala
ate nawe kenyini bani badde bakuweeyo kada n'otula ne bafulufiga pomwe muli ba advisor omukazi n'omuleka natwe ba minister banne timwabadde mu kwanjula eno gyebadde embaga nti omwami atula n'omukya nedda Edirisa Musuuza oli musajja muyimbi wadde wawasa minister tekikufuula minister bannange okutambula n'abalagira kikufuula mulangira keza abasajja bakunamiza naye omukyala ennyini yakwogesa yandibadde agamba tutuuse ku mukolo naye genda otuleri mu banno abataasoma bapenge gye tutuula bafulufiga gw'oli muyimbi bapazo kano katenti kaba minisita abalimu ebitabo abakuguka mu mateeka so si ate akwogesa mbwakusembeze wano muno mbozimbe ku bayimbi banno nti bo baleri bapazo gw'oli mu tenti y'abaminisita si wekikola bajja kubuuza abantu wasoma ki wasomerawa sebo bino byakisi byamaanyi gakiwato nti ozine yasoma gwe tewasoma ng'oli mudongo nga bapazo ina tuleri mu tenti y'abakasuku yabaddeko batikitoka oyogera ki mu tenti y'abaminisita baŋŋambye nti bakkubye jjeeke bwe kiba kituufu munange gusonyiwa nkukwatibwako ennaku naye wabadde in the wrong position at the wrong time omukyala ennyini yagala okwokesa tewanditudde mu tenti bano beefuula okimanyi omusajja eyakkubye jjeeke buli gyakumanyi akatambi katambulira ddala nga mwali era ali esoroti eya Museveni oyo gayi wali naye ne Karatinaamu akayimbi Karatinaamu video etambudde ng'omusajja eyakkubye jjeeke abadde agamba ositukewo yennyininyini mwali esoroti ne Karatinaamu ne Tonix nga muyimbira kulala ya Museveni isesembo gayi bwe mwali museka naye naye beefuula olw'ensonga ategedde baali balina kye bakwagalako ebiseera ebyo wali esoroti kukozesa kusika abantu ng'omuyimbi wabula mu ssaawa y'okugabana omunyago tokkirizibwa kujja kuba ebitabo bwe bibulamu kuobeere ng'ozina minisita kuobeere nga Museveni gy'osiiba tokkiriziddwa kusembera mu tenti the same person wali naye esoroti yakkubye jjeeke bano abasajja beefuula ate buli muntu alina ka position mu NRM afuna amaanyi ageefuulira banne nga Gravity yagamba babeefuulira amanya bakasendwa zizabafana beefuulira sente n'ozitwala abasajja beefuula ate East Africa kye nategedde kyonna buli gavumenti ya Africa yonna yababbi sitegeera liri paza jjata ne suuti nga ngumu akuma pulezidenti w'e Sudan suuti n'ebeera ng'esobola okuyulika ng'empewo egifuuwako eyulika ate naffe tukaaba nti Museveni atubbi ekiri e Sudan nkoko baana nti omusajja akuuma omukulembeze andibadde mu suuti nga y'amaanyi naye empewo yagifuuye helikopita ekisuuti kati awusaasira abasudaani nowanda abasudaani bawangaluka mu linsi alina okubeera nga ow'essudaani ensi yonna agiridde agimazeewo ng'ensi agiridde agimazeewo kuba amukuuma wayambalira essaati ng'eringa bikkatenikateni manya kwessuuti ng'eringa bikkatenikateni olwo ni ayinza okwambala saati kooti oligino mu sudaani abakulembeze ba Afrika babba n'engoye ze bambala ne zikulagira nti nno baatubba badda mbagambye abantu beefu